Ja kutumira kitezo ono ase twagala kunyeza ku mukyango gw'omukaaga era netugitumuloodi kimanyi zatambula zitya zikyagenda mu maaso abakulu abali bano bajja kuba mutuwa endaba y'ebintu obitukidde olwaleero ampulizeeyo abantu bakafa 30 bakazuula tambula olunaku olwokutaano ng'abantu baffe ebisaaniko byabayiikira olunaku olwokutaano nga baziikibwa mu ttaka omwo waddewo embeera y'okulaatumaddawa bagenda omulodi oluma nti muzikola musaaniko bino tuyinza okuteekalamu amasanyalaze naye twayitana abantu ne bagaana ko bo olukiiko lwa KCCA leero mukulu Okello Nambi Dennis nti era bulagira KCCA ensonga eno yowamaanyi kuzi who's my man lukwago kunze kunze Okello kikyo kati kwa bagamba awo kwanza ngenda tukyali abatugambye bali byagala genda entebe eyo gyawayo ebisaniko abaayo entebe eno bali biika 14 ab'entebe ebisaniko batemutuzebinya nnyo batutwale nansana yo ensonga kiri traffic nansana yo prime minister leero alambuddeyo era mukulambula ku makkiriza ne bakkiriziganya enansana yeka ziri 30 bayiwe sasa naye waliyo omuntu omu ayita bannamawulire n'abagamba tukkiriza isaniko tubigana sifika namanya omundi yabaayo ntanayise bannamawulire n'abagamba tetukkiriza naye nga temuli munda bo badde bakkiriza ne bagobayo bali babitwala busukuma kiriwo Busukuma division Nansana bali babitwala ate gyebayita Mukono wa baita bakyala bona babigulirisa najjamu oluguudo mungi jamu ate oluguudo olwo bawadde ebintu bingi mulimu mayuni yeyaganye omuntu mulimu mayuni agaana ate ekitundu kisazeewo sinadde mukono ofire wa mukono naye nti mulimu amayuni omuntu omu olukiiko lusala olw'ekitongole ky'eggwanga newandi n'agaana ekyo nakyo semalambizo kiwuli yaganye kasasiro mutwale ebituakuba abeeyo kakati gombe yagala kumanya kikiddako kali kikiddako kampala gentekutumirira ndaba eno kiki mugambe man-made bulagajjo so si nakyo si kya Katonda ensi yenga bwe yagikola egenze neyekyangamuko nga bwetera okulaba ensozi bwe zekyanga nekola ki neyiga nga bwoga nti amatabaaya enkuba yayise kyekino okolebwa kakati ddala sooka okusasira abaziwona famire ez'abafiiriddwa nenenya gavumenti speed yakwasaganyizaamu ensonga eno bakulaga ng'abantu aba bulijjo bebatandika okwetaasa bulijjo ntera okugamba abantu nti ekituweesa omusolo ye gavumenti okukola ebyo ebintu bitasobola kwekolerako ffe nga sekinnoomu tosobola kwekolera luguudo nowamugagula tosobola kwezimbira ssomero kubanga mmedi olina abaana bano onazimba ssomero kakati abo banaavayo ngaokola otya tosobola kwezimbira ddwaliro mbulino liryo tosobola nakwetaasa muneetaasa ey'amaanyi bwekyo era gavumenti ya Uganda erina ne gavumenti n'ekitongole kiramba kye bayita disaster preparedness eyo ministry namba kweri naye ne bagamba olunaku lulamba nga gavumenti bagibuuza weeyaayo nga tosobola kugiraba so ekyo tukiginenyeza bwe batulaga mbu Kiteezi yalina okuggalawo 25 kati emyaka 9 naye Kiteezi nayo ebadde ndowooza nkwasaba omanyi mu Uganda ekizibu ekiri mu Uganda nti okukozesa amaanyi kibayita hard work tesasula abantu baagala nnyo ssente ennyangu nolabo oli yaleesewo gundi alyawo miliyoni 4 buli nnaku oli bali balya biliyoni 4 omwaka ne batalowooza ekifaananyi ekinene Medi
West oba Kasasiro management mu Nsenda bamusomesa ne ku university yes omunava ne degree nga ina degree kwasaganya ebya Kasasiro era medical gyobadde gyonna n'ensizora gyotambula kyosanga nti abantu n'ebintu bya Kasasiro bitusula mu Kasasiro byanjawulo wosula bino ebivunda amangu wosula empapula wosula plastika moteeka girasi nebijjanga byanjawulo era nebitwalibwa bw'otunda kati ng'olwaleero ensi mu Africa esinza okukwasaganya Kasasiro bagiyita Ethiopia erina plants nene ezijja ne zaawula ebintu ebyo kubanga medi ezo sente Kasasiro sente Kasasiro yali ekiteezi ng'afunye abantu abategeera bansonyi okukozesa ekigambo ekyo ne bulirwawo kikyenkanankana abategeera abalabira ewala baali kulaze nti kiteezi yekka asobola okuwa amasanyalaze agayinza okutambuza kawempe n'okweyongera ng'agenda eruweero megawatts yes kiteezi asobola okukolera manyuwa oba ebigimusa ne tuva ku bigimusa biri byolaba bitujja ebweru nga biri fake ebyo byonna mirimu nga giri awo nga miyitirivu nga ba expert bali awo nga tugifunamu naye abantu betulina balowooza tuuma wajjule abaludde mu kibuga bakulaga nti twalina Kasasiro ng'ayiibwa wali wansi erugogo era olaba olukonko lunene olwo yes olaba waliwo Kasasiro newajjula ne bagatulekere awo tuveewo awo ne bagenda eno saidi z'erubaga ng'ewakaliga ne bayo Kasasiro yes ne bakoowa ne bagenda eno ezirusaze so nti bajja bakyoka kakati bwe mumala ne kiggwa kitya kubanga nti ekireetera kibayita gavumenti kyoba kyetera okugamba mbu ekizibu kya Africa nti abantu bangi ekiweesa abantu boolaba medi offices ne bamuwa emmotoka ennene ne bamugaa tukuwadde n'omukozi ne bamugaa tukusasulidde n'ennyumba ne bamugaa tukusasulidde n'essimu byonna nti abeere nga atulowooleza tetugaba buyambi fe okuwa abantu netuwa ne medical insurance tigwe mukyalawo n'abaana bo tujja bubalwala bagende basaswe bwereere nga tulowooza nti mu office twaddemu bagezi abagenda okusalira ebintu ebyo amagezi naye ekyomukisa omubi nti olwaleero bano abaatuwamba bo bagufuula mugano osanga omuntu akwata bi waste management nga talinyanko mu kirasi n'emu ekola quest nga yewe waste management alowooza kugabazi aye n'olulimi lwa ttenda nerwo kizibu kiri awo World Bank kireeta mu Africa nti gavumenti ezifuuka mbuzo kuregulatinga kukuŋŋaanya musolo bwe kibalowoozaako naye nga wali badde wajjudde expert naye njogerako ne wafula obuto kuba bamu abantu abasobola okukola KCCA ng'akulaga balowooza KCCA wano naga nti waliwo batwe KCCA ne basanga omuntu nga balina abantu abawera 500 mbu ng'omulimu gwabwe kufuuyira bigundi biku naye ng'eddagala ebiku tebiriiwo naye nga bonna kubafuna omusaala naye ng'oyita kirowoozaawo okukolako kintu ekyo so kati kino ekizibu kino kyolaba ekise abantu baffe nagambako nali ngenda okuziika omuntu omulinga nti mu Africa si buli muntu afa mbu Allah yabasazeewo abantu abamu bafa olw'okuba bannaffe Katonda be yatuwa okweyanawo mu Uganda oba mu nsi babi bazibu tebalina pulaani kyobaluga nti mu Africa we live by accident and die by design era kinagambye nti abantu bangi mu Africa naddala wano mu Uganda Mayi Museveni bwali bagenze tugenda bawa certificate ez'okubeera abalamu kubanga wano buli mbeera gy'olaba olaba egenda kutta buse walabye omwana agamba nti najja okukola bwe bantumye ku dduuka nasanze ewa mukama wange ettaka liyiseewo so nti okuteeka abantu abatasaanidde mu bifo tukisasulira medi omulodi abadde nga ajja bagani ntakira ne mubeera ne gundi ne Kampala etayina strategic plan kuba strategic plan ye plan namutayiika gye mugoberera olwo obuuza sewage plan tugiraba kyovula sewage agana ayiika
n'asumuluka n'abayiikira Medi ntuuseko late 1 ng'ekintuusiza late 1 omusajja yatuwamba ano namba emu RO001 atusubye essaawa namba Katonga nga yekka mukuba atambula yekka nga wali badde olowooza mbu atambula yekka ali mu kulowooza ku Uganda abantu baffe balime kufa naye eyeewa obuyinza mbu obututegeerera kubanga kyekirayiro kyalayira abantu bafa ezo si issue ebintu ebifaanagana bw'ebintu kino kakati tukivaamu tutya eggwanga lyaffe no Medi nakugamba wano nze buzibu bwanzikiriza nnyo ekimu ekiguddewo yes weforward eri era Medi byembadde kugamba byembadde kugamba abantu abatali batuufu okubeera mu bifo obutamanya mbu west opportunity olijja genze nagamba west mukisa omuzungu juzi olwayejanaga nti lwaki Uganda ensi erabika ngagga ate abantu bayo baavu Joshua Keptigei yali atandika okudduka ku layini omusajja commentator yagamba ava mu nsi emu kuzisinga okubeera ennungi mu nsi yonna naye ng'abantu abalimu tuli bawejjere tubonaabona ku Uganda juzi wadde owulira abasomesa babagambye mbw akakati atemmwe sima atalina diguri naye nga abadiguri babatwala baki babatwala buwarabu so nti strategically nga bwensi bano tera bagamba Dr. Olive Kosinye kyansomesa mbu Uganda eri mu mbeera gye tuyita eya Mount Organ failure teri kikola abaana anase n'okkuba olwali ne bagamba mu Uganda ekikola kiri ekintu eki kimu Joseph Kiptegei kyokka kyekirabo naye buli kyokwatako buli wookwata waliwo omulwadde gwokwata nga buli wookwata bano abaana okusibya ensolo kibatera okugamba nti abika akime eggaali kati ono wetaaga kugyayo gaali afulumye eggaali wano kyola nkwe tutulaana abantu batugande naye mwai Museveni ne badde bawuliriza nga mwogera ne bagamba ebawulira nebo balina abakiikirira oli Museveni akatobo kabwe kataze kasindisa akaki katuulewo kakope notes naye akanowabuuza oninga nembuuza oyo gwe bakiikirira naye nekijjukira nti obwongo bwokugamba kyekiddako obwongo bwange kyebugamba nti okutuusa bannayuganda yes buno bwali bulagajjavu kirimu ebyobufuzi si byabufuzi bulagajjavu ozisiraze bulagajjavu nkugambye walanjoga mu management kyebatugamba buli loota if you don't plan you plan to fail buli loota bana nteekateeka bino byolaba bwongo obwo kikyalo ekikolebwa obunafu buvuddewa bwavuddewa mbadde mbukulaga nti tugambye obulagajjavu negligence ekyo bwe kyegambye nti okuteeka abantu abatasaanidde obuvunanyizibwa wana abantu mu Uganda abagiraba nga abajja okukungula obukunguzi naye nga mbagee nga tulina ekizibu ekyokuba nti buli kimu kati kyafa abantu balinga abali ku nkuba egenda ye buli omu alaba bulabi buli gye babitwala babigoba era ekyo kya Museveni yes kubanga kike ab'entebe ne bagoba Medi mbadde gamba Ethiopia Ethiopia mbadde gamba esinga Ethiopia tasiri ensi bwabugambeza abazungu baga abazungu esinga Ethiopia zikozeze plan ganti mulimu ebyobugagga biyitirivu newerabanga buli ekivaawo kirindibwa mulembe gw'abasoma kayi yes gwali gwe gw'abasoma naye genda gwokebere genda okebere abali mu ziwoofiisi ab'obuvunaanyizibwa bufaanana batyo biki bye baasoma kyegambye mu nsi nga ze tutambuddemu west management bagisoma na mu kilaasi n'omwana agamba daddy nasomye okulongoosa kasasiro kakati Medi ojolabe wali enamuŋoona waliwo plant mukasasiro andi kufuluza kubanga tolumanya okutenda Medi wali kugundi waliwo sewage plant sewage eyo golaba wali enamuŋoona asobola okubakolera amasannyalaze nedda anti kyebimugamba ebitali bikulu bye bikulu era nzirembe MC omwana kasasiro kasasiro anti kubanga tunamanya birungi mukasasiro anti katulaba
gundi omugenzi professor Kajubi yagamba bwe kimwe ekyatta ebyobulimi mu Uganda amasomero agasooka gafula ebyobulimi ekibonerezo nga bakwanga ekibonerezo kakati abaana basoma agriculture ebalabanga abakozi omusango njala kusooka kusaasira ku bantu bonna abafunye obuzibu obwo era omusiraamu agamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun twava eriye era obukafu gyebuli omuzungu agamba big mind discuss idea middle mind discuss events esookebwa ddala okubeera nti nange nina okwemulugunya nga president waffe omulungi w'eggwanga yavuddeyo n'akyogera yalambise n'agamba nti ensonga esookera ddala buli famire yafiiriddwako omuntu buli muntu eyafudde agenda mu $5,000,000 ago nno agamabugo tugebaza kakati newabeera buli yafunye obuzibu bonna bonna nga teyafudde era naye aweebwa akakadde era n'agamba ekyo si kitundu ku by'okunoonyerezebwako omusango gugeragenda maaso nkola ki gunoonyerezebwako n'alagira okuba nti wali bantu baddamu kwesenza mu kifo ki waliwo omusango there is a problem there kakati era tukonfamiza abantu 30 betwakalaba nti bafudde naye abantu 39 tukyali mubanoonya poliisi eripooti gyetwegamba tebanalabika bakola ki bwe bali naye mu intelligence y'abantu bagamba abantu bakyabakola ki bakyabanoonya era pulezidenti omulungi avuddeyo n'alagira igigi okuinvestigatinga ku kiki kyavuddeko obuzibu obwo kikyendaba ku nsonga ya kiteezi eyo njirabira ddala nti tulina bayita basupervisors bayinza okuba tebakoze mulimu gwabwe kuba payiro oba okutuuma kasasiro oyo aba alabibwa munnayuganda ali tekiniko bwebanga kalina y'ennyumba ingini asobola okupima obugumu bwayo ng'akubyemu just musumaali gumu n'amanya nti gino emitayimbwa mifu oba bwekiti nze ndaba nti kyetaaga okunoonyerezebwako lwaki embeera ebadde bwetyo abantu abali tekiniko bagende mu maaso nga basupervisinga emirimu egyo lubeerera na lubeerera kubanga kati kiteezi ebisango bira kye byajongerako kiteezi kati yaweza miliyoni z'abantu 2 naye ng'ate abantu abo bagenda for job creativity eriwo bannakyalo ne bafuna baani bonna era ebadde dapping site naye nga n'emirimu nagyo bagikola ki gijja so tuleme kutunira side emu eyazze nti kituufu omusirikale namukwasa emmundu ankuuma ewaka yasumagidde ne bajja ne bagimubako otulo twoboonenya oba musirikale so omusirikale olina omufuula n'aga nti yeebaka ekiseera ekimala abeere ku duty ng'akola ki ng'alaba so ngamba KCC baganda baffe okubeera nti babeera bateekayo omwoyo ku bintu ebikwata ku ggwanga ng'ekyo kubanga basasulwa era buli kintu kigenda bulungi njala kwebaza prime minister okuvaayo ne batalaaga ebifo ebibasuubira nti kasasiro yandibadde akola ki ayibwayo era batuuse ku kifo kyange emenvu kigwa busukuma kina eka 3 tekiguliddwa leero kibadde ettaka lya government over 10 years so ekifo ekyo ffe twafudde tusuggestinga ne tugambe kuba kwe kusiima kwa government ffe tujja bawerekera ab'ennansana bajje bayiweeyo kuba ffe tuli ku rescue team tetunoonyereza solution ekizibu ekigwawo medi nga tonnagamba nti gundi bamukuba ekibooko yeetaaga 5 osooka n'obuuza omusango guvuddewa katutegedde nti abantu bamaze okukola ki okufa era ffe ng'ab'ennansana tugamba nti menvu ejje naye tumayi surprise era wavuddeyo ab'ebyobufuzi abazanya negativities kikugambye munyanjula oli agandi mukulu ddabo mukwano gwange era maze mukubidde akasimu ne mugamba mukulu ddabo abantu omukaaga bofunye abantu ddabo mukaaga bofunye si be bagenda okutaasa bannayuganda essaawa zino twagala kujjawo hips tuwere tuziteekawo ate nga nera njagala kubabuulira bannayuganda nti gavumenti olwedde badde yayisizza biliyoni 600 okuba nti balisayikolinga ebintu bino okubijjamu amasannyalaze engono byagambye n'ebirala tubeere nga ebintu bikola ki tufuna obuweerero mu mbeera zonna naye ensonga eno enteekateeka weerisebo njogera ku lwa gavumenti njogera ku lwa gavumenti bassebo kuwandiikawo kapapula nti biliyoni 600 zeetaagisibwa okubeera nti ebisaaniko babikiriininga biveemu ekyomugaso emiki emirala era ne damage zino zetulina zibeere nga zigenda kuba
era nga ziggwa bulungi kivumbi asobeddwa kakati ensonga endala gyendaba enkulu ennyo ensonga gyendaba endala enkulu ennyo nti bannayuganda ekizibu we kigwe wa munno kimanye ne okufa tekuliko design kyova olaba omusiraamu agamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tewali alina design mu kufa ogenda kufa otya ogenda kufa ddi ensonga endala gyendabye nti abantu bonna babeere nga babeera careful ku bulamu bwabwe olina okumanya nti ninanya ennyanja ensiri nyingi n'osula mu katimba kati ennyumba zino ne kasasiro ono ng'akuyisizza tulabula buli muntu abadde ali kumpi n'akasasiro kale ate neera aveewo okubonakubona kwammwe si enkomerero sebo twogera ku mbeera eruma okusinga eyannema mu lubigi olubigi baali bazimba ennyumba zaabwe ne bajja ne bazimeka naye kati twogera ku muntu omwana wadde agenze ku ssomero n'asanga nga taata wanziikiddwa kasasi twogera ku muntu olwo nalabye nga bazaali babe babaziise bakomyewo okuva ku ssomero naye nga boogera lukyoli nga landi road tamanyi gyakubateeka twogera ku muntu atasigazizza wadde ekintu nekimu olwo gwe naabye abaafudde maama wetini taata wetini ne wetini Hego nilabye nga yava mu lubigi najja azimba waliwo yava mu lubigi nga bamugubyeyo najja we wa sisita we ate yatuuse awo ekiro naafa oyo yanywedde n'obuto yewadde obuto yava mu lubigi olw'ennaku najja eno abeere ne sisita we n'omwana we ate ye yabadde ate aliwo wano ne bafa yayinza okukomawo nga talina wagenda kubeera nga ne mu lubigi taddeyo n'anoonya poison twogera ku bantu abali mu bulumi oba okuba nti tetumanyi yafudde kubanga abaana bangi ab'oku nguudo kasasiro bamufuula kyansimbi babadde bagenda ekiteezeeyo ne balonda obuveera ne balonda ebintu ne balonda obucupa ne balonda biki ebigiraasi babitunde bafunemu ekyokulya abo bo tetusobola kubalaba meka ababadde waggulu ku kasasiro nga balonda enjaga we yagidde mu kasasiro omwo muyitamu oluguudo mubadde muyitamu oluguudo so tetusobola kumanya ababadde bayita ku luguudo olwo ababooda baki babadde bameka stretch ya 100 meters kasasiro yagudde naspreadinga ekisawe kiramba ekyomupiira okuva omanyi kasasiro n'abumbulukuka nakuba ennyumba eziri mu kisaawe kiramba layini ya kisaawe kiramba n'okusoba naye mukulu medi wenze nsagala nnyo okwekubagiza naye kantandikire wano kasasiro ba stakeholders mu kasasiro bebalwa bane abavunanyizibwa ku kasasiro medi kasasiro atandikira naawe akasuka akacupa n'okakasuka oba n'otwala ek'ebintu mu kaveera akaveera n'okateeka awo g'otandikibwako okumanya akaveera kano ke naleeteddemu omugaati kaggwerawa kale nze nakaleeteddemu omugaati nga kasuse wali mu kasasiro nabuga bwapudiyo obaani omukinyinyi baani awo kampuni ziriganga 10 nze manyi nabuga ey'omugenzi alaaji nange zibajjukira kati obubeera nga okakasuse kati akanonyi akanonyi kati okuteekako dereeva n'abali waggulu ku mmotoka agenze kati ku mafuta anywedde amafuta ow'amafuta naye kati kwali kubanga ataddemu amafuta mu mmotoka ye ng'atwala akaveera kali awasudde akalimu omugaati n'agenda paka ku kasasiro okitegedde n'anoonya nannyini bwe bamuyiwa oyo n'afunamu bannyini abamuyuwa ne bafunamu abalonzeemu obuveera n'ebicupa nabiki byeŋŋambye bye basobola okutunda ne bafunamu nasanzeyo tractor ebiseetezi oyo naye n'oyo asanzeyo kitractor ekiseetezi kiwetiiyo kati ogenda okulaba nga kati kasasiro netudda ku
Medi kasasiro wabika bimeka waliwo kasasiro w'amazzi west waliwo kasasiro w'obuveera ow'ebicupa waliwo kasasiro babita batteries ekimulukana era ze battery oba amanda kanzije katono kasasiro naye wa mirundi mingi kati kasasiro nga balubu n'omukasuka kati gwe kyanamukaka kasasiro musuulawo mu lusuku nambuliro mu lusuku oba mu lusiko balubu zatise ekasuka wa mu lusuku esowani zatise eyo mu lusuku eyo mu kasuka eyo popo mu lusuku kyanamukaka nga muli bakalu muli bamulembe no guno bagadde kati olw'ensonga eyo ekintu waste management kitezi kyakasasiro kigazi naye njagala tudde ku ekizibu ekiriwo leero kasasiro akedde ku makya abumbulukuse kasasiro mu kubumbulukuka bagamba ebintu bisatu omu agamba kasasiro waliwo abachina babadde bamukolamu amasannyalaze n'abaawo omulala agamba basimye omuwala kumpi ne kasasiro n'abumbulukuka omulala agamba ne kati ate gwe yajja kumpi ne kasasiro ate musango gwange si musango bansangawo zimubona kyazimba bansanga nzimba 1986 kasasiro ono lwe yajja batusangawo ffe bwe babasangawo onvunananza okuzimbawo tugende mpola abantu bangi kubanga eri ebadde public land ng'ajja n'asaba kaataano ku 10 n'azimba kasasiro n'amusembezaayo n'ateekawo akayumba n'omulala bwajja naye n'asendayo kati tuli wano kasasiro n'amugyawo n'amuteeka ku bunne obukyegedde n'amuhiipinga afune wazimba n'omulala n'amuteeka waggulu waliwo n'omulala akola ki ajja olusozi ne lukula ne lukoma eri nga kesisi eraba nga minisita wa environment eraba eri mu balubigi eno tejjaayo eno bw'obagamba nti kati ekiteezi wama mumusalirawa ndi awo si waffe awo si waffe nga bagaba wakaapa ng'oli agenda kukabebenuka akasasiro ng'azimba kati tutuuse ekiseera nga buli muntu abadde afa ku kasasiro oyo okuba nti nno tafuuka wa bulabe tafaayo Medi njagala nkubuulira amazima mbadde nkimanyi nti kasasiro omuli wa kiteezi naye nga sifaayo ng'oli ofudde okumanya nti kasasiro bw'ava wano ewange agenda kiteezi kasasiro omuli wa kiteezi era emitwalo 2.5 kusasula abakasasiro bamunoonya sasula sente za kasasiro wookoma sasula sente za kasasiro wookoma okukakkana nga waliwo abantu ab'enkizo abaasaba kasasiro oyo akulwemu ebyamagezi medigano mazima omanya amazima agasembayo waliwo abantu abalina kampuni ez'enjawulo abaasaba bagende kasasiro oyo batandika omukolamu ebijimusa batandika okumukolamu ebintu amasannyalaze batandika omukolamu ebintu ebyenjawulo olutalo olwali mu KCCA awo kyani kya Kisaka kyali kya njagala Kisaka ajje wano ku radio agambe nti tagendangako Bulaaya kuyiga ngeri gye bakola kasasiro waste disposal ntagendangako mu workshop n'emu emanaging waste njagala Luyimbaza ajje wano owa KCCA atubuulire nti mu myaka gy'amaze mu engineering tagendangako ala waste management bagituyigiza ne mu engineering mwennyini nga tukyali ku ssomero bakuyigiriza ng'egyo managing waste njagala
abakulembeze ba KCC yenna ne wabeera road mayor bajje wano batubuulire nti tebagendangako Bulaaya oba tebagendangako musomo gwonna gubayigiriza ngeri gye bamanigingamu Kasasiro bwati batogo musango ki baba eri bagenda kukolayo ki baba bwe bagenda bavaayo bakola ki bwe bavaayo bakola ki bwe bavaayo bagenze muyize mumaze okuyiga mukomyewo Uganda mwakola ki olutalo olubadde wabaddewo kampuni ezisukka 5 ezasaba okukola mu Kasasiro y'ebintu lutalo olubadde awo kyani ani kifuuse kya ssente bureaucracy noonyereza mukulu Medi ge mazima abantu bagenze okufa nga Kasasiro oyo bakimanyi nti no basobola omukolamu amasannyalaze basobola omurecyclinga n'afuuka kubanga bwe twali tusoma mu ssomero batugamba nti ekisookera ddala prevent Kasasiro otya bw'oba olina ogendanga kudduka bebakuwa akabeera gendanga n'ekikapu okyegedde ogenda okulona emicungwa neotunda nogenda n'ekikapu ogenda okulona ekintu n'ekinogenda bakitaffe tebagendanga n'ekikapu ng'ekikapu kyekimu kyalitiramu amenvu kyalitiramu kimu kyalitiramu buli kimu okyega kyendegeeza reduce either you prevent it oba reduce it okyega kyendegeeza kubanga kati ogenda kuba akacupa tokeetaaga lwaki ogenda nende kuyo ne bakuteeramu n'otambula n'oddeeka oba ebyo biba biganye recycle ezo byonna byonzona nkuwa options kubanga kati ekikulu ekisikira ddala be bantu abafudde tetubamanyi ebyo bakubulya eziti abantu bafudde 39 be bakyali wansi eziti banoonya nkubuuza kati abavubuka ababadde wagulu abalonda abasiibawo abalinganga obunyonyi bonna abaana nga 10 babeera okwo mu kiteezi nga banoonya balonda bulonzi bucupa biki abaani abamanyi abaana b'oku street era ani agenda banoonya owulira abantu betwogerako abaawonye be bali mu kugamba bali abantu nti gundi simulaba okyegere kyenegeeza abaawonye be bali mu kutubuulira polisi netubuulira kati wali bali bonna babise nga babise family namba ngamba taata witini ne mutabani we n'omwana waabwe bo babajeeyo nagamba bantu babano bafudde olwo bali abalala abadde bayita mu kkuba eryo eribadde wakati wa Kasasiro beyabise bo baliruddawo sekiddako oba ekisembayo mujje ebyobufuzi mu mirimu gya gavumenti mujje ebyobufuzi mu mirimu gya gavumenti and this comes right from the political wing ffe bannabyabufuzi n'abaki ne technical wing eyo eyabakisaka muviire ddala mu bintu ebufuzi byebiviiriddeko abaana bano oba ekintu ekyo okukka wansi bigendera ddala paka wa mukulu Museveni mwenyewe tuweza kuŋŋamba nti ekintu kituuse kutuukawo kibumbulukuke bwe kityo nga tofunanga ripooti kuva mu ISO kubuulira kiki kiri kiteezi walayira okuyamba bannayuganda n'okubanga obabeererawo mu mbeera yonna n'okuuma obulamu bwabwe butuuka butya okuvaawo nga ggwe alina ISO piso diso bonna tojala bakumanya kiki kigenda mu maaso technical officer wa KCC kumanya oba ekyali ki nendowooza yali dumping site webasuula Kasasiro ebizibu ekyokusookera ddala njagala nganda ngono ndabe naye agenda kuseerera mu collective abantu bantu bagamba bajjega ebyobufuzi mu mirimu gya gavumenti emirimu gya gavumenti mikimu ebyobufuzi byammwe ebyobufuzi ebibi ebyobufuzi ebibi mu mirimu gyaki mu bulimu teri mulimu gwonna nagutaba gwa teri mulimu gutalimu byabufuzi n'amaka n'okugema kakati teri watali byabufuzi kuba ebyobufuzi byeki politics is the science of managing society. Civic education. Science of managing a society. And what is the society? What is the society? Be chicho nacho abantu ne bitolodde. Omanyibi akabaka nawo. Tebusaide kubakumbya bufuzi. Ngate bwakabaka. Ngate bwakabaka kitegeeza byabufuzi. Byabufuzi. Obwakabaka kitegeeza byabufuzi. Bwakabaka afuga. Afuga bakanuka. Nembikola
kusemateeka kyova bagamba partisan politics tuyinza gamba nti kabaka tabeere mu byabufuzi naye tabeera mu byabufuzi ebyawulayawula naye by okuba kabaka aba munnabyabufuzi aba mukulembeze kuba ebyobufuzi ennaku zino waliwo fe ababirimu ennaku zino waliwo campaign ey'okubivuluga ennyo mu kitonde ti buli kikyamu kiri mu nsi muno kikolebwa kubanga waliwo ebyobufuzi no pa waliwo ebyobufuzi ebikyamu kyova olaba ffe abasoma ku twogera ku good leadership good governance ukawulirako bwana engineer good governance bino byonna ebijjawo nokyo tetusobola kuseparatinga byabufuzi konzirukanya ya government kubanga abagikulira bennyini byabufuzi ne bano ba civil servants tebakulimba kakati ono aliwa nalokompoka wanaladi safiki wano ono technical wawo mochi RDC omukiza kasaso yasinzira ono technical kuchi ono munnabyabufuzi awedde emiki kakuyega kyovalaba n'ekigundi kyetakigenderako ekiragiro kubanga RDC tabeerenga mu partisan politics mu politics ayawulayawula kubanga wabantu naye kati omusanga nga gaba gavumenti yaffe gavumenti yenaremu fe abali mu gavumenti kakati president wange usanga mu ofisi ye usanga mu ofisi ya DPC ngatademo Museveni pakalasi boteekamu ekipande kya president Museveni nga president wa Uganda buli ofisi ezaffe mu parliament kyateeka kibaamu naye boteekamu ekya pakalasi eba campaign tosobola kisanga mu ofisi ya rad negenda muyono bwetokisangemu naka t-shirt kayamba de aliko Museveni oyi lwavaawo ng'ateekako ogundi MK so ebyo byenomanya oyo bad ebyo byobufuzi ebikyamu naye ebyobufuzi ebituufu byebitukola ku bantu nga omuntu wa bulijjo yesedduge w'ensiisira ezimbwako ebyobufuzi ekisedduge ogimanyi kati ensiisira ezimbwako ebyobufuzi si namunswa w'ekiswa ky'ebyobufuzi yandibadde muntu owa bulijjo neffe twazimba ebyobufuzi nga sedduge ye president otwatandika okukola obwakasobeza kakati medi ebintu obubonero obulabika bakatu kyebagamba obubonero obulabika obulaga enneemi takolaki etalabe osanga lubigi nayajula buli mu kumenyayo bantu nogamba bajjayo batya nga balina obbatangira tebaaliwo naye ngaolina bada tulina ebitongole twalina nema tulina nekiyita environmental protection police namba era obasanga eyo teri site kwe batatuuka ng'ogitandika bwegenda otandika esite genda osandika esite olaba environmental police bwetetuukewo kakati ebanga environmental police balina n'emmotoka mpya tebazine wabo zisinga nez'abaradisi batambula era bajjudde n'abasirikale ne gendayo site olabe bwe batatuuse kati naye ebyo byakiteezi bo baaliriddawo you have an environmental protection police era yalina okuwa warning nti ekiri ekiteezi kisusse kakati obwo obubonero obulaga ensi etakulembeddwa bulungi mukadde waffe Dr. Lotun yagiyita complete and comprehensive brokenness tukitabute mu luzungu ayagamba complete and comprehensive brokenness complete kyekintu nga
kiwedde kagwamu ya complete a comprehensive ate comprehensive nga buli kimu kituukawo kiwulira buli otuwa kaweddemu kakati wano kagwamu you have a complete lubanga lukusense terutaliza brokenness ebintu byonna byasoba tewaliwo kiramu omanyi tesaga kutingalituembagamba nti byange kyolwa lutumu ne kati twogera ku kintu ekyavunda netutakiziika so olwaleero olwana lubigi bwinza okwogera kiteezi gwomanyi disaster eri mu kibuga nga Nansana oba ekibuga nga Bweyogerere oba Kireka oba Kasokoso bino ninaddira bawakiso babaza abantu bakisome n'abantu baleka muliwe Nansana wakiso unakokama yangambye mwawezeza ndowooza mugenda kweza akakadde ak'abantu naye nga tebalina sewage system bonna bagenda mu latrini naye ng'ate mu bitundu ebyo mulimu bakyalimu abantu abanaku abagenda okusima amazzi ku luzzi era tukyasimamu ne nayikondo kati kituyita carrying capacity mendiva kugwasima nosima nokola ne septic tank ewo n'abasinga bakyazimba pit latrini bakyazimba buyigo buno obusime obwenkoma kati sinkoma mu kibuga bateekako kasiraapu akenkoma wadde wano mu kibuga abaana bana butamanyiko naye alabawo kasiraapu naye ng'eri wansi ogenda kuteeka akazambi yenna mu ttaka oyo yonna akenenuka n'agenda wansi eri enzizi eri gye tusima nayikondo kati Katonda akola akakumunta mu ttaka omwo akasengejja mu ttaka omwo ne bayitirira obungi n'ayitirira ku kasengejja ka Katonda ke yamutonda kyova Katonda atonda enkuba etonnya omusana ne gwaka ejja netayongereza kweriko neyo kazambi buli lunaku ebeerawo olabe ekyenjawulo nti gwe wakazambi mumedi mu toileti kiro n'emisana ogendamu naye Katonda atonda nti wabawo ekiseera nekamiza ettaka ne liddamu ne lisaka amaanyi ate ne lirinda enkuba ki endala naye gwe buli lunaku awo otaddewo ekitavaawo ekitatambula kati mpuliriza mu Wakiso wonna oyinza okunoonya ng'abantu bonna abasemaga nayikondo n'abagenda ku luzzi mu Nansana enzizi tezikyalimu abagenda ku nzizi zino ez'olumu nga zonna kazambi gwenzoga nti kino kyakubye kyova olaba abantu balwala kansa kumpi buli mwana gwogera naye alina alusaazi medi genda ewuwo obuze ku baana abawala balina kati abakulu ogera okulaga dadi alusa nolaba omwana 18 akugamba ki alusa so medi buli musajja mukulu awezezza ejja 5 alina intestinal challenge nze nawe tuli mu myaka egyo negisingawo abamu kayija buli awezezza myaka 4 awo atandika okufuna ebizibu mu lubuto that means lutekinga ebikyafu bingi ebitanditudde ne you can imagine ekibuga nga kyonna okuva Wakiso kumpi yonna yesinza abantu mugundi yonna teyina sewage system nga Nansana yerinaanidde lubigi ewunyeza kawo kavaayo era nga bagobayo n'abantu naye nga tewali mudumu guva Nansana genda omuntu kwakonectinga genda mu lubigi nemuzimba oluguudo kati nga zino zigenda okuzimba netwolerako sente nga temuzimbyeko layini ya sewage bweneyita kati enfuufu yonna gitufuumula n'amayinja n'omusenyu netugukuŋŋaanya netugutwala wansi eyo kyova olaba buli wotuuka
emigga giziba bwe baddako okutunula mapu ya Kampala nagitunulako ne bakutunuulira gye bayita wetland zaggwawo kumpi bwasigala bukwesoso obw'amazzi naye eriyo n'emigga gyakola ki gyazirikya